Kabaka okuweza emyaka 7. Obuwangazi bwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri butuleetedde essanyu litagambika. Ssaabasajja atonedde Ekereziya wankaaki w'ennyumba z'abasaserodooti ezizimbibwa ku Lutikko. Katikkiro Mayiga yeebazizza Katonda olw'okusuusa Kabaka n'asaasira abaali boogera ebikikinike. Essaala zammwe zimuyambye okubiteguka. Badde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atulebekejja. Okusaba kw'amazaalibwa g'Omutanda kutuuzizza Kyagulanyi n'empuuga wamu. Lindirira mu gataliiko nfuufu. Yakusakidde eggulu ku Wabukedde TV. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ono yeebazizza abantu bonna olw'okumusabiranga olw'obulamu bwe n'okumusabira okusobola okuvvuunuka ebimusoomooza mu bulamu bwe bwonna. Bino bibadde mu bubaka bw'atisse Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kusaba okukwebaza Katonda olw'okuweza emyaka 7. Emisango ewedde Ssaabasuubuzi Ssekkuli ya Kampala Paulo Ssemugiri akwasizza Katikkiro Charles Peter Mayiga amakula ga Kabaka. Mbo kyayi Mukama taala eri ebigere byange kubaddeko ekitabo ekitukuvu n'ekyabamuzibe essaala ya Paapa eya Jubireewo n'ekifaananyi ekya Lutikko. Oliver Katikkiro mu kwogerako eri Obuganda atuusizza obubaka bwa Kabaka bw'amutumye eri abantu mu kujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 7 mu yeebaliza abantu okumusabiranga olw'obulamu bwe n'okumusabira n'asobola okusomoka ebimusoomooza. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna, naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza byazaayitamu. Essaala zammwe zimuyambye okubiteguka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Namunso yeebazizza abasawo ba wano ne bweru abamujjanjabye obulamu bwe ne budda mu nteeko. Bukaajumbe antumye okwebaza abasawo abaakuno n'ebweru abakoze awatali kussa mukono okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko. Enjawulo weeri era lisodde ne tumwebaza, naye obujjanjabi obwetaagisa bukyagenda mu maaso. Katikkiro ayogedde ku miramu 4 egigobereddwa ku mazaalibwa gano omuli okwebaza Katonda, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebyobulimi. N'ategeeza nti byonna bikoleddwa ku Kabaka agala abantu bakulaakulane ate beegobeko obwavu. Tukuza amazaalibwa ga nnyinimu nga galiko ensonga y'ebyobulamu bye tulondoola, era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza bya bulamu. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise, n'ategeeza abantu be nti eky'obugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga siniya, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Katikkiro ategeezezza nti okumala olunaku luno lwa kitiibwa okwongera okulaga Kabaka nti mugatta Bulesa akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mathias Mpuuga ne banyumyamu n'emboozi n'abasaba bagende mu maaso. Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atulebekejja. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Katikkiro ayogedde ebituukiddwako mu myaka gino omuli n'emisinde gya Kabaka egikwata ekifo ekyokuna mu nsi yonna, ate nga bijja kusasulira ekitali kya bulijjo ku misinde emirala. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gye gisinga obunene ku ssemazinga wa Afirika. Era bwe muba mubadde temukimanyi
gwe mukolo ogwesigamye ku buwangwa n'ennono z'abantu nga musasulire ogusinga okwetabwamu abantu abangi ndoza mu nsi yonna. Mungire Katikkiro akubiriza abantu ba Buganda okunyweza ensonga Ssemasonga 5 okusobola okuzza Buganda ku ntiiko nga Kabaka bw'ayagaza Obuganda. Nga tulafuubana okufuna enfuga ey'okugabana obuyinza eya federo. Nga tukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Nga tukola obutaweera era nga tukuuma obumu. Mukoddiza n'okwebaza Ekereziya Kabaka atumye Omulangira David Namugala Chwa etuli olugi lwa Wankaaki enju y'Abasaserdoti ezimbibwa ku Lutikko Lubaga etwali kwazisa Ssaabasumba Paulo Ssemogerere. Katikkiro ategeeza nti bayita mu kusomozebwa Kabaka we yalwalira kati bamusalira buwangazi ne yeewunya n'abantu abaali babalaata. Ssaabasumba ebisoomoozo byakoonyeeko abantu mwe baayogerera ebintu ebiyitiridde. Katonda yatuyamba na Katonda yennyini n'abasirisa. Kati Katonda oyo tumusabe basirikire ddala. Bene atufuge awangaale tutuke n'okumuwalulira ku kaliba. Olwo abadde okukubisa ebifaananyi nga Nnabagereka asibye n'omuti ogw'ekijjukizo. Obadde n'okusala keeki y'omutanda yateekeddwa wabweru wa Lutikko esunsuluddwa mu Nnabagereka era Kabaka n'agabula Obuganda. Abantu ab'enjawulo bazizza Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 7. Kulwa Bukedde family yonna ne kulwa Vision Group yonna twagala okutuusa obubaka bwaffe obuyozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku myaka gino 7. Twebaza Katonda okukuuma Kabaka nga mulamu. Nebaza abantu abo bonna abazze ate kya mukisa kinene nnyo okulaba nga amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bakuzibwa mu constituency yange gyensikira nze ng'omubaka wa parliament. Kakeeki nkalidde kabadde kawoomu nnyo Kabaka bale kugabula maama Nnabagereka keeki eyo twegamba ebadde mpoomu nnyo. Tukusabira owangaale obeere bulungi nga twebaza n'omutonzi byonna by'osobodde okukola. Twongera okusabira obulamu Ku Lutikko wabadde n'okusanyusibwa okuva mu bagoma n'abazinyi ab'enjawulo. Awangale ai Masomoje RDC w'Nansana Charles Lwanga ono alagidde poliisi okukwata Ssemaka gwe balumiriza okutulugunya mukazi we kiddiridde nnyina w'omwana ono okuddukira ku poliisi nga yeemulugunya ku musajja ono gwe bagamba nti ono amaze ekiseera ng'atulugunya muwala we ng'okwo kwagasse n'okumumusuulira. Nakusalwa Namusoko omutuuze w'e Nabweru addukidde ku poliisi y'e Nabweru eyakutte Kassim Sava ng'ono bamulumiriza okubaako kyamanyi ku lwala kwa Kabanyoro Sharwa Mbabazi. Kiddiridde Sava okugenda n'asuulira Namusoke muwala we Kabanyoro Sharwa Mbabazi mu maka ge ng'ate embeera gy'alimu mbi. Poliisi yaguddewo omusango gw'obutabanguko mu maka wabula nga we twogerera omusibe alya butaala ate nga n'embeera ey'omulwadde tenawasanyu. Nzize ku lw'ensonga y'omwana wange Sharwa Kabanyoro Mbabazi bamuwamba amaze emyaka 2 nga simulaba naye nabadde ndi awo ennaku z'omwezi nga 8 ssaawa 11 ne bankubira essimu nga ndi ku mulimu ebanga muwala we Sharwa Mbabazi bamuleese nti ali mu mbeera nnungi nali ku mulimu nennyinnyirawo booda nenzija n'emusanga ekulaba n'omusajja kuulo yali yamutwala nga yamukomezaawo. Nakusarwa agambye nti amaze emyaka 2 ng'anoonya muwala we nga n'essimu zaamugibwako ekyamulowoozesa nti yandibanga abadde mu mbeera yakutulugunyizibwa n'asaba ab'obuyinza mu poliisi n'abazirakisa okumudduukirira mu ddwaliro gy'ali e Mulago. Nga yali ob'obuyinza bonna bekikwatako nga Mama Pina akulira eby'ennono
Mama Nabanja, President Museveni, sikyalina buyambi n'emidaala gye najjangamu ssente emidaala abapangisa baagibba ne bagaa pulezidenti yabawa. Abooluganda n'abaana bano beewuunyiza Saavaawo kubasuulira omulwadde gwe yatwalanga mulamu ne basaba poliisi Saava okubannyonnyola omulwadde gy'abadde yamukweka. Musawo Muganda yamufera. Mama waffe nga takyatwagala takyatuwuliriza. Takyayagala baŋŋanda takyayagala maama we. Nganafe abaana be tatwaga. Yajja mu ngeri ya bukujjukujju ng'ayagala kale ng'omusawo Muganda. Bazemu gaggawaza mu ssente bikeya. Wenava sokomulala nava ku ssomero namusange waka ne maama. N'aŋŋamba omusajja mubuuze ku musajja bwe namubuuzaako. Yandagirewo embeera embi ne simwagala. Tusaba kuyambi batudduukirire batuyambire ddala muganda wange addewo nga we yali. Kubanga mulowooza ki ekimuluma? Embeera gy'alimu tayogera. Bw'atyo RDC w'Enansana Charles Lwanga alagidde aduumira poliisi mu kitundu kye SP Nsaada Anthony okulondoola omulwadde Kabanyolo Shalwa Mbabazi ali mu ddwaliro e Mulago. Ono era amulagidde okulondoola poliisi y'e Nabweru eyatadde Saava nga ate omulwadde akyali mu mbeera mbi. Lwanga ne DPC Nsaada baliko bye bannyonnyodde ku lukomo lw'essimu. Wakiŋambyeko jjo olwo yasema ofisi yange. Nembuza ayo n'agamba abadde amazeemu nnaku 3 omusajja nga alina substantial sureties naye nemutasikinga leero agende e Mulago alabe embeera gundi gy'alimu omulwadde gy'alimu. Then we can consider either cancelling that bond as we complete the investigation. Kale, interest yourself in the issue so that all sides get justice. Sophia Narule yakusakire gule lino ku Lwabukedde TV. Kale n'ensonga bwezityo bwe ziri abafere bafuusa abafere. Kaakati atuwuliriza katusooke tukuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Abakristu bajjumbidde okunyenya amatabi ne babakuutira ku nneeyisa. Abennyonyi ne batuteekako ekikolijjo ekyo kyabennyonyi tuli baloko tutabadde kabaka. Kale awo weewaava okusaasaana kw'abennyonyi ku kinyonyi ekyo Kimbagaya era waliwo n'enjogera egamba okansombedde Kimbagaya yakasombera abalama. Naye mu mbeera eyo nga tumaze okubonaabona bwe tutyo tusenguseyo eri tuzze n'ebulimu. Kabaka yasaba jjajjaffe omutaka yali mu budde obwo n'amugamba nti muzinga enjuweze mulonde akabonero k'ennyonyi endala gye munaakola ki gye muneddiranga. Mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu abantu ab'enjawulo beetabye mu misinde egy'amazaalibwa g'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba ag'emyaka 51. Abaddusi basimbuddwa ku kisaawe Kololo ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi. Ku ssaawa 12 ez'okumakya abantu beeyiye ku kisaawe Kololo okwetaba misinde egy'okukuza amazaalibwa g'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba ag'emyaka 51. Batandikidde mu kukola dduyiro okugolola ebinywanga mubaddemu abantu ab'enjawulo okuli baminisita akulira KCCA Hajat Sharif Abzeki bannabyabufuzi n'abantu abalala. Emisinde gisimbuddwa General Muhanga Kayanjawo omuduumizi w'eggye ery'oku ttaka nga yakiikiridde General Muhoozi Kainerugaba nga ali ne minisita ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga nga gibadde wansi w'omulamwa ogw'okukuuma obutonde.
Hajati Buzeki yeebazizza abategesi b'emisinde gino kubanga nabo ng'ekitongole kya KCCA gwe mulama gwe baabakanye nagwo. Naye ffe tukkiriza nti tujja kuva ku mulamwa tugamba tukume obutonde bwaffe bw'omu Kampala bulungi, tukume omuddo gwaffe, tukume ebimuli byaffe, kuba ebibuga byonna bye tunyumyako bye mugenda ne musasulira ssente nnyingi ne mukyalayo byatandika nga ffe bwe tutandise. Ba Patriots Club era abategese emisinde gino basiimye abagyetabyemu n'omulamwa Jeno Muhozi gwe yabawa kwe baddukidde. Basaba tukole ekintu kimu today, tukole challenge across Uganda. Simba omuti kola video yaki n'olwekyo essaawa ya leero Jeno MK yasazeewo n'agamba nedda ffe katubeere nga summit tuzigendamu aye tumale tukole ki wabeewo ekirabikwa. N'olwekyo after here tugenda kubeera tutambula buli wamu nga tusimba emiti. Obutonde bw'ensi kintu kikulu nnyo era nga general ye akirabye nti tulina okubeera n'eddoboozi erimu okulaba nga tulwanyisa ebyeya, tulwanyisa amataba. So enkola eyo singa buli omu olwaleero asimba omuti gyali mu kyalo luddawa. Twagala okuzaawo obutonde bw'ensi. Tetwagala Uganda kufuuka ddungu. Kampala MKRA Abasinze emisinde gino baweereddwa emidaali okubasiima. That is our winner for the ladies category from both categories. Agaba omu ku bategesi akubiriza abantu okukuma obutonde n'ekibuga nga kiyonjo. Kati twagala abantu bonna bategeere ebizibu ebiva mu climate change. Tutandika okutereeza ensonga zino bwe tunaatuukira emyaka 5 egijja nga wekiggwerawo nga bino tusibikyali bizibu byaffe. Ye omumyuka wa President Jessica Alupo akubiriza abantu bulijjo okwettaniranga enteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu. Abyogeredde mu mmisa ey'okunyeenya amatabi ku lutikko y'Everica e Fort Portal. Omumyuka wa President Jessica Alupo y'omu ku bakristo abeete mu misi y'okunyeenya amatabi ku lutikko y'Everica e Fort Portal. Emisi ekulembeddwa omusumba w'essiza lino Dr. Robert Muhirwa. Dr. Muhirwa mu kubuulira si abakristo okulabira ku buzira bwa Yesu Kristo nga bayingira wiiki entukuvu. Mubaka bwa Alupo akubiriza abakristo okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okugira abantu mu bwavu omuli PDM n'emyoga. Alupo yeebazizza n'enzikiriza ez'enjawulo okuba ensale mu kuyamba gavumenti mu kuggya abantu mu bwavu. Ate emisi y'okunyeenya amatabi ku lutikko ekitubu ekulembeddwamu omusumba Silverus Jumbe yeekokodde emize egyasa ensanzi zino omuli obubbi obw'enziko n'abasajja abasulawo amaka ate abakristo okwesasa biiti entukuvu mbeze bujja. Waliwo bingi ebikusibye obulyake obwenzi okusuulawo amakaago bwe budde weesumulule nga bali bwe basumuludde akaki akalogoyi. Endwadde obugayaavu obunafu asidde mu kusaba kwe kumunaayizaliza kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa g'emyaka 7 ng'amanyumiriza munyo olw'okususuwaza ebyobulamu omuli okulwanyisa mukenenya ne fisitula. Ye omubaka wa Uganda mu Algeria Lintuma Nsambo ng'ekirabo ky'okukuza amazaalibwa ga kabaka awaddeyo obukadde bw'ensimbi 40 ziyambeko okumaliza ekereziya ya Naluzaali nga yabyafaayo mu bwakabaka. Wano waliwo pulojekiti nga yakudaabiriza kereziya eno ate olunaku lwe bagimaliriza tujaguze emyaka 125 beddu mu Okitoba w'omwaka guno. Kakati nze nasuubiza okuyambako kereziya okuyambako Naluzaali n'obukadde 40. Ate emisi y'okunyeenya amatabi erugazi ekulembeddwa omusumba w'essiza Lugazi Christopher Akooza. Ono asaba abakristo buli omu kusaba kyayagala mu wiiki eno entukuvu kuba Katonda ayanukula.
tuyitamu nga tulina kyosabulamu tuliyo twasomye ebyatumemudde byagadde bulungi gamba tukuitene tukukukama wange nzekandisamu ekikubo kiki kumazuukira kamawaotakukiba okamalero iwada mukulu w'ettiko erugazi Father Ignatius Kibowa yazaliza Kabaka olw'okweza emyaka 7 tuzaaleza n'erimu olw'okweza emyaka 7 egy'ekitiibwa twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Ssaabasajja Kabaka era ne twebaza Katonda olw'ebyo byonna byamutusobozesezza. ne bwana mukulu w'ekigo ky'Ennaminya Enjiri Reverend Father Moses Walusimbi asomesezza abagoberezi ba Kristo amakulu g'olunaku lw'okwennyenya amatabi. Olunaku lw'amatabi lunaku lwakwereera, lunaku lwakwekuba mu ddooki. Emisinde y'etabidamula n'eyafuza okubadde Kabuye Badru Mpoza awaddeyo ssente ez'okuzimba ekereziya. Ebizibu nga bino byetulina ebyokuzimba tetwandibonyeebonye nabyo nga tulina bagemu. Tosobola kuba nga ofuna miliyoni 3 ne tuba nga tubonaabona n'okuzimba ekizimbe ng'ekyo. Nze balekere emitwalo 5. Tukwebaza olw'essente bbiri zaatadde ku nnyo. Weewaawo kale kakati Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu avumiridde ebikolwa eby'ettima ebisusse okukolebwa naddala ku baana abato ensangi zino nga n'abamu bazadde baabwe be babibatuusaako nga batuuse n'okwettira abaana baabwe be beezaalira. Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu abadde akulembeddemu okusaba okw'okunyenya amatabi ku Church of Resurrection e Bugoloobi avumiridde ettima erikolebwa ku baana abato nti era bangi battiddwa mu bukambwe. Bino ebijjidde nga waliwo Maama Jolin Kanoheri ow'emyaka 4 yasindikiddwa kkooti e Nakawa ku alimanda mu kkomera e Luzira nga avunaanibwa okutta omwana w'emyaka 2 nga wano Ssaabalabirizi Kazimba wasabidde abantu okukomya okutulugunya abaana n'okusaanyaawo obulamu bwabwe. Bannanga babonyaabonya abaana oluusi mwana wamujja oluusi mwana oli n'omufumita n'omukolaki ono tamanyi bizibu byammwe abaana mubaleke babeerewo kubanga mu maaso eyo tomanyi kibalibeera. Mu ngeri emu avumiridde omululu gwa ssente ogususse mu ggwanga ensangi zino nga n'abakulembeze kati beerowoozaako bokka olw'okwagala ekiviiriddeko n'enguzi n'ebikolwa eby'obubbi okweyongera. Kubanga ennaku zino abantu bali ku ssente abamu ngero ezaliisaamu Yesu olukwe Yuda abaala n'ebyobufuzi kati batandise kunoonyamu kasente mpa ssente corruption eno yava dda. Twetaaga abantu basobola okukola n'omwoyo mumalirivu ne banaaba banoonya abantu bana bakulembera baleme kugendera ku ssente naye banoonye ono asobola kukola ki. Obuleera Ssaabalabirizi Kazimba alaze okutya olw'obukuusa obususse mu bannayuganda ensangi zino n'ategeeza nti wadde nga amasinzo gonna gajjula ebikolo bye tebikendeerangako. Twetaaga abantu abalina omutima ogutaliimu bunnanfuusi naye okwagala Katonda so si okujja mu kkanisa wano naye ng'ate munda balina birala nnyo. Asinzidde mu kusaba kuno n'akunga bannayuganda okweyambisa wiikeeni entukuvu okusabira emirembe okubukaala mu ggwanga. Tweweeyo eri Katonda okuggyawo enfubitizi okuggyawo emitima emibi eddembe lyetaagisa mu bantu. N'omulabirizi wa West Buganda Reverend Canon Gassa Nsereka akubiriza abakristaayo obutakoma kujaguza lunaku lwa kunyenya amatabi wabula balukwesa okwefumiitiriza ku bibasaanidde okukola nga bakyusa ku nneeyisa bakole ebiweesa Katonda ekitiibwa. Olunaku luno tulujjukira kubanga lwaleeta essuubi eri abakkiriza. Abadde ku lutikko y'omutukuvu Paul Ekako mu kibuga Masaka nga okulembeddemu okusaba okusookedde ddala ku lutikko eno bwe kyatuuzibwa ng'omulabirizi n'asaba abakristaayo okuwagira enteekateeka za Kabaka n'okusonyiwagana. Okusaba kwetabiddwamu n'omubaka omukyalo wa Masaka Juliet Kakanda wabudde abazadde okulambika abaana. Nga tukusaabaza Kabaka Ssaabasajja ak'emyaka 7 tunyiikire nnyo okuwulirira abaana omwana atakula mu maaso ga mukadde we.
ate abakyala bakulisaayo mu busabadinkoni bw'e Galatiya mu ggombolola y'Ekiringente mu busabadinkoni bw'Embaala Empigi basabiddwa okwewala emize badde eri omutonzi. Babadde mu kunyeenya amatabi n'okujaguza olunaku lwa Mariyamu ng'abakyala abafumba abakulisaayo nga bakulembeddwamu Reverend Beatrice Nabunjo ow'obusumba bw'e Galatiya be bakuliddemu. Nabunja ayanjulidde abakulisaayo pulojekiti ey'okuzimba kalina ku kifo kino ebayambe okufunangamu ssente ezitambuza emirimu n'abasaba okubakwatizaako. Ye Meja Diana Nakamya okuva mu Christian Women Fellowship Embaala Empigi nga yabadde omugenyi omukulu akalatidde abazadde okukuza abaana n'empisa. Mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Yesu Kristo oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwekanankana ne Katonda. Oluvannyuma bategese akatale mwe bajja ssente ezinaazimba ekkanisa empya. Father Aloysius Baruhanga tuzinga kulimirwa mu ssente w'olukiiko olufuzi Christopher Businji wawulidde minisita Mayanja ng'essomero lyabwe bwe liremeddwa okulakuno olw'enkaana eziririko. Businji ategeeza ng'essomero lyabwe bw'omugenzi koosi yabyembadde mu 2007 ne bazimbayo ebibiina bibiri n'esaba gavumenti eriduka ekintu kye yakola. The school is built on its proper land it owns, equivalent 20 acres donated by Yabasai Diamandwa Osia and his relatives. Agamba nti bali baliwo omutuuze omulala n'aweekereza ettaka ne bazimba ekereziya ekyembanga ekereziya yatandika ku 1975. So tukwetaaga ebintu bino byona bibuwe itwe n'abaana boona nka community bagende omaiso n'okusoma. Wabula Reverend Father Byaruhanga agambye nti essomero teriiko nkaana era nga lyabwe nga tebasobola kugula na gavumenti ku nsonga z'ettaka nga batuuka n'okugenda mu kooti ne bawa olukusa. That as a church, as a Catholic church, and the division, we have never had any wrangles concerning the officials of the district, or we have never had wrangles with the school, with where we are. Abatuuze ba Minisita Mayanja abataase essomero lifiiriddwa chances nyingi okuva mu gavumenti nga bwe kiri nti ettaka bwe libeerako conflict gavumenti eba terina kyesobola oteekawo. Minisita Mayanja asabye abatuuze ekereziya etwaleko yiika 10 ate n'essomero litwaleko yiika 10 ekintu abatuuze kye bakkanyiza nakyo. Process ya public land egobererwe kati area committee ejja kujja erambula essomero weeriri recommending 10 acres. Community tijja kusasula sente zonna gavumenti zijja kuva mu gavumenti ej'okuleeta basaveya 10 acres basaleko. Minisita Mayanja bwavudde n'ageze ku kyalo Biize ekisangibwa mu diviini Nyangaya enewe kuba tina ab'essomero lya gavumenti erya Biize Uganda Martyrs Catholic Church ab'emulugunya omu ku baana b'omugenzi yaba wetaaga okwagala okutwala ettaka ly'ekereziya. Dawudi Balungi esimu nga mutandi w'omugenzi Byenkya Efulayimu agambye n'ekitabo yawa ekereziya ettaka mu 1983 wabula n'ava mu kinnamugomo ey'okuva byafa muganda we Godfrey Bitatuli yatandika okwagala okutwala ettaka lino ku mpaka. Yatandika mpolampola ng'agezaako okweza ettaka ekitundu ky'ettaka ery'ekisaawe ng'agenda asembereyo mpolampola okutuusa bwe yalaba nga ekyokwongerayo katono tekimumala n'asalawo waakiri atwale kyonna. Nawe yatugabira omugabo gwa Nyinarumi yamuhaire n'agabira itwe abaana be inclusive na bitatuule omugabo gwona gwakaba muhaire gwona gwagwawo. Minisita Mayanja ku ttaka zino alagira DPC Offensive Tukasiime okwata bitatula avunane bwe ku bittaka lyazanyirako lya gavumenti. Avudde eri najja ku ttaka ekitaliiko liri so mulabako omukyalo ono mukyaji ne trespass. Robert Musanje yakusakidde eggulu ku lwa KD TV.
ye akulira ekkanisa eya Universal Apostles Fellowship of Righteousness Nabbi Daudi ono asabye abantu okulungamya obulungi abavubuka abeeyongedde okuva ennyo ku mulamwa. Agamba nti abavubuka ensangi zino bakola ebikolwa ebyekko ebitadde ensi ku bunkenka. Abyogeredde mu bulabirizi bwe Tuzuuke Eruuka ne Kirama e Kaliro. Abagoberezi bakwatiridde ku nguudo mu kabuga k'e Bulanga okwaniriza Nabbi Daudi mu bulabirizi bw'ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship of Righteousness obwa Tuzuuke mu disitulikiti y'Eruuka wakati musanyu. Ku kanisa ya Bulanga atuukiddeyo mizira nga kwaya ez'enjawulo zikulembeddemu okusinza n'okusaba okwetabiddwamu na muji w'abakkiriza. Abakulembeze mu bulabirizi buno abakulembeddwamu omulabirizi Mwesigwa David basiimye Nabbi Daudi olw'okubakolamu omulimu okutereezeza abaami abakyala n'abavubuka ne bongera okumanya Katonda n'okukola eby'obutuukirivu. Kumulembe gwo guno okusembeza tena okuba baweereza mu nnyumba yo. Bifa abantu ababa twena okutuzimbira ekkanisa ey'amatigaganye ate kyeyo yonka tulina ekkanisa edigera nga 15. Bano bawadde Nabbi ebirabo nga bamusiima olw'okubunyisa enjiri y'obutuukirivu. Bw'abadde abuulira Nabbi Daudi asoose kulambulula ku buvu bw'enjiri ey'obutuukirivu. Abantu amadiini bagagonda obugunde. People manipulated religion. Ayenga eddiini ey'obwa Katonda. But the religion of God is only one. Bwali butukuvu. It was righteousness. Obutukuvu righteousness ojja na kukola kintu kirungi. Comes with doing something good. Kasita okola ekirungi as long as you do good, ekituufu the right thing, ekiyikirizibwa, that is acceptable, oba mutukuvu. Bw'avudde n'ayolekedde mu bulabirizi bw'ekirama mu kaliro enjiri gye yatandikira. Eno naye ayaniriziddwa mu ssanyu. Olukuŋŋaana lukubye ekirama mu kifo awaali ensibuko y'enjiri y'obutuukirivu nga lwetabiddwamu abantu bangi omuli n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Kaliro. Bamutonedde ekirabo ky'emmotoka emuyambeko okubunyisa enjiri y'obutuukirivu ng'emukwasiddwawo omulabirizi w'ekitundu kino Banji Julius. Tulikisobola kusasula Katonda wo wabula Katonda wasiime ekirabo kino kyongereyo omulimu. Awabudde abantu okwenyumiriza mu nsi Uganda nga batambulira ku mubala gw'eggwanga ogwa Katonda n'ensi yange. Ensi nga bwe Uganda bwekoba ndi kulwa Katonda n'ensi yaife. For God and our nation and our country. Tutyo bwe tuli kwogera nti Uganda ensi enoomwa. That's what we are saying, that Uganda wants a despised nation. Mukama mwata ensi yali enoomwa. A nation once despised. Mukama mwatayire. Is where God has put ekyomuwendo. A precious thing. Mu nsi yonna yonna. In the entire world. Ate Nabbi Muyingo Moses Bright owa God is Healing Tower International Ministries Nabweru mu Kabira yeegayiridde Katonda okwongera okukuuma Ssaabasajja oluvannyuma lw'okujaguza emyaka 7 olwaleero. Benga Katonda awadde Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 kakati ekyo kyonso nsooka ddala okwebaza Katonda era wembadde yeeyo mu kweyawula nsabye Katonda nenga Mukama twongere otuweere Ssaabasajja Kabaka obulamu obusingako awo. Abadde yakatonya ku kisaawe entebe okuva mu kweyawula mu nsi entukuvu gy'amaze ennaku. Ayanirizddwa abagoberezi be abakulembeddwa mukyala we Joy Muyingo Nabbi Brianna Sangola n'abalala wakati mu ssanyu. Tambula mu wiiki emu
nga wabulayo wiiki okuwera Palm Sunday okusobola okweyawula eri abantu b'ensumba okusobola okubeera nga nsabira abantu b'ensumba si abantu b'ensumba bokka n'eggwanga lyaffe Uganda. Agambye nti mu nnaku nga zino nkola ye bulijjo okweyawula ng'agendako mu nsi entukuvu n'adda ng'addiziddwa buggya era bagenda kubeera n'okusaba okw'okuyita mu kiro ku Good Friday n'okusigibwa amafuta ag'enjawulo. Nazze n'amafuta nga go ga special ga Good Friday nga tulimu nga abakkiriza bonna abakristians ffenna nga tukimanyi bulungi nti Good Friday lwe lunaku olukulu eri abaloko eri abakristians kubanga singa Kristo teyakkirizibwa okwetika omusaalaba tetwandibadde saawa zino abalokole tewandibaddewo a Christian yenna. So Good Friday tugenda kubeera ogodizing tawaawo nga ngaba amafuta amalala go gano go sigenda gakwatako olunaku olwaleero wabula gagenda kukwatibwako ku lunaku olwo olwa Good Friday nga buli muntu yenna atwala akakumpi k'amafuta kalabanga akatono naye ng'ate amazima muntu agenda kulaba enjawulo ku Good Friday. Batambulidde mu luseregende lw'emmotoka okuva Entebbe okuyitirako e Kasubi ku Masiro. Ekkanisa eno gye yasookerawo okutuuka e Nabweru mu Kabira awabadde okusaba okw'okunyeenya amatabi. Ssaabaminisita Robina Nabbanja ono yeeyamye ku kyokusumusa eddwaliro ekkulu eyiganga okutuuka ku mutendero gwa Referral Hospital n'okuzimba Science Lab n'ekisulo eky'abayizi abawala ku ssomero lya gavumenti erya Iganga High School. Obweyamo buno abukoledde mu kujaguza olunaku lw'abakyala e Iganga. Ssaabaminisita Robina Nabbanja yaniziddwa omubaka omukyalo w'Iganga Sauda Kawuma n'abakulembeze abalala. Amyuka akulira Iganga High School watuukidde Hajati Halima Namatabi asabye Nabbanja okubayamba ku ky'okubazimbira laboratory n'ekisulo ky'abayizi abawala. But I request you to your office. Iganga High, right now, we are focusing on science education. Abasuubiza obukadde 2 obw'okuzimba ekisulo n'okweyama okutuusa okusaba kwabwe eri gavumenti ku ky'okubazimbira Science Lab. Nabbanja era abuulidde abayizi abatalina busobozi obutaggwaamu maanyi nti kuba naye yasoma talina wadde ngatto kyokka nkati ayambaliza ebbeeyi. Yeeyongeddeyo ku ssomero lya Iganga Municipal Council Primary School awateekeddwa omukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala mu disitulikiti y'Iganga ng'aniziddwa abakulembeze ab'enjawulo. Alambuziddwa ennyiriri n'okusanyusibwa abayizi b'amasomero. Kyokka waliwo abasuubuzi ba lookapu abakyankalanyiza omukolo nga bawanika ebipande nga balumirizanga bwe waliwo abamanyaga ssente zaabwe ezisuba mu bukadde 800 nga baagala bwenkanya nga bano omubaka w'ekibuga Iganga Peter Mugema Panado yabakakanyiza. Ssente wa disitulikiti y'Iganga Ezra Gabula asibye gavumenti okusoomoosa eddwaliro ekkulu Iganga okutuuka ku mutendera gwa Referral nti kuba bafuna abalwadde bangi abava mu disitulikiti ezeetoolodde. Eri under this district, eri under a hub. Nti either way, abava e Mayuge, abava e Bugiri, abava Mbale, Niwa, ne bafuna obuzibu bakaleeta hano. It is in a strategic plan. Abandi bakobati batoola ku eddwaliro eryo under Referral. Omubaka Kawuma naye akiggumiza n'asaba Nabbanja okuyamba n'abasuubuzi ababbiwako ssente zaabwe nti kuba abasinga ze baafuna mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Ate yali omumyuka wa President Dr. Specioza Wandera Kazibwe asabye Nabbanja okumuyambako mu nteekateeka gy'aliko okulwanyisa omusujja mu Busoga. We are actually the granaries of malaria and we are working with the communities to make sure that we go home to home, testing every individual, treating everybody.
somebody with malaria. Asibye abatuuze mu kitundu okwetta n'enteekateeka za gavumenti okwejja mu bwavu oluvannyuma adduukiridde abategesi b'omukolo n'obukadde 10 n'ebibiina eby'enjawulo n'obukadde 6. Omukolo gwetabyeko abakulembeze n'abantu bangi ng'oluvannyuma basanyusiddwa abayimbi abakulembeddwamu Alien Skin. Ivan Wachibi yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Mu by'emizannyo mu kiro ekikesezza olwaleero ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 17 eya Uganda Cup yeesozze empaka